Abavubuka mukole nnyo okusinga okulowooza nti okuwereza Mukama kukwata kazindalo. Bangi muli mu kuyimba nga muyimba ebitakwatagana, munawe oyagala oyimba gospel. Tonnaba na kumanya koota ya Bayibuli oyimba biki. Kyovula bw'ogenda okumala obimba nga teri abyetaaga. Ojja kwetambuliza CD, ogende ku buli ka radio, ogende ku buli ka TV, ng'oyagala bakube ennyimba zo bakusabe ne ssente. Naye sooka weebuuze nti ennyimba ezirwana ezaakwatayo ani atambuza CD? Halo? Sooka weebuuze ennyimba eziri wano ze tuyimba mu church, abayimbi ne bajja ne bajjuza ebisaawe, ani atambuza CD zaabwe kuno? You have done so much for me, I cannot tell it all. Narekere chuku batuyigiriza n'ennimi endala, kuno tebatambuzaako CD. Olowooza nti Mukama yakuyita, kumbe bunafu bwa bwongo. Tebakuyitanga, gwe baayita tazunga na nnyimba ze. Wereza Mukama ng'okola. Abali mu nsi enjaga ebalimba buli muntu muyimbi. Abali mu bulokole nabo baki ekibalimba? Mizimu. Buli muntu alowooza muyimbi. Kubanga olowooza nti okuwereza Mukama olina okwata akazindalo, naye nga naawe okimanyidde ddala nti olina luyimba. Ne baneesijja balaba mbalimbe, mbuulira njiri, n'ennyimba ennyimba z'abantu abalala ate nabo ne bansaasira ne batayomba nti nazikyamya, naye sina ddoboozi lya kuyimba. Era w'olimanyira nti ngudde nga ndikoodiizeeyo alubamu. Kasita olimpulira mu studio omanya nti Bujjingo akoze eki, agudde. Ate simanyi na ngeri amafuta gano gye gakola mu bintu, kubanga mbeera bano nga nnyimba n'eddoboozi lino nendaba nga muzina muweddeyo, nenzirayo nembiraba ku TV neŋŋamba nga nnyimba ngeri beri yategere kye ŋŋamba. Kyobalaba ebiseera ebisinga ennyimba tuzisalako, tutandikira ku mwebaze tutandikira ku nje. Ennyimba ze nayimbye nange mbasaagala ziwulira, naye Katonda yeebazibwe. Ngambira ne bani Katonda yeebazibwe.